Endobeso. Kutenda mu mukaaga kutanzisiro tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Olyote mukama wange. Yandisebo. Ogamba otesebo. Bamusabye bukoza kadima namanya ne kabogozo oli ku Bell FM ekintu buli ky'omuziki mutabbizi wa beat bakuyitani boss. Sebo amanya nze Ashraf. Ashirafu. Sebo. Ashirafu buzibu ki? Nkamanga webale kumukubira ku kakati. Sebo. Nafuna obuzibu. Buzibu ki? Sebo waliwo omwami bamuyita Kyeswa. Yajja n'angulako akataka. Nalina akataka kaeke nali ntunda. Angulako akataka ako. N'ampaako sente ezimu. Yampaako kitundu. N'asuubiza okummalayo sente zange. Then ndyoke muwe ebyali bikwata ku kataka ako. Okay. Kakati ne wajja wabeerawo obuzibuzibu wakati awo nga tannaba kummalayo sente ezo. Ne nfuna omwami yajja n'angulako ettaka eryo naye yangula sente zonna ze nali neetaaga. Kakati mu process eyo mwami Kyeswa n'akomawo aleeta sente ezali zisigaddeyo ng'ekyamazima ettaka nalitunda. Kakati mukulu Kyeswa ne munnyonnyola ne mugamba nafunamu obuzibu naye ngenda kunoonya akasente ko ke wampa nkole ki nkakuddize. Kyeswa n'akola atya? Kyeswa kye yakolanga n'agamba nze njagala ttaka zetwateesa kumpa ttaka zetwateesa tekundiriza sente. Ne munnyonnyola ng'omusajja ne mugamba Kyeswa nsaba onsonyiwe nakola ensobi kituufu naye yenjagala kanoonya akasente ko mpolampola kubanga ate sisobola kuddayo omusajja yampa sente. Nze ne mugamba nti ate ettaka ate ndikuggyeeko mbeera ng'akola ebyekiyaayi wadde nga kale nakolamu ebyekibaawo byange. Nafunamu obuzibu sente n'enzikozesa. Okay. Ziriwa zonna? Eza Kyeswa sente ze yampa nafunamu obuzibu n'enzikozesa. Nali wakuzimuddiza mu myezi ng'ena naye nfunamu obuzibu sente n'ezimbula. Kakati kankubuuza Ashirafu. Kyeswa oyagala tumugambe ki? Kyeswa twali twategeeragana ngenda kumusasula mu luvannyuma lwa myezi ng'ena obusente bwe. Naye obuzibu nti obusente kituufu bwambula ne wano mu kumunnyonnyola namulabanga embeera ye si musanyufu okusinziira ku kikye namugamba. Kutumala okwawukana wayita omwezi nga gumu. Hello? Ese bonkulira. Wayita omwezi nga gumu natandika okulogootana ndogootana Kyeswa ne wemba neebase ndogootana Kyeswa ne wemba misana ndogootana Kyeswa. Ng'ologootana mulogootane? Ndogootana mulogootane ngenda okubeera awo ekintu kimpakira lumu Kyeswa ne wemba ndiwa mu bantu kugamba sikyabitegeerera ddala. Ne mukubirako ku ssimu ne mugamba mukulu buzibu ki naye talina kyaŋŋamba awoza kimu mpe ebyange. Ng'olabye n'ekizibu ekyo? Ndabye nakyo. Kati kwe kuyita mumwe aba rediyo munyambe osanga munamukubira ajja kubabuulira ekituufu mpozi n'abantu abali ematuga kuba gy'abeera. Abeera wa? Abeera matuga ssebo. Bamunneegayireko namwe munneegayireko bannange ekintu kinveeko kubanga kinsuseeko olunaku kiyinza okunnumba emirundi nga 6 neŋŋamba ye buzibu ki obulimu bannange. Okay, kale katukubire ku Kyeswa tulabe tova ku Bell FM mbeerako. Kale neyazeeki nkale tebaggwa bubbi si bubbi. Hello. Sebo. Hello. Osibyota mukama wange? Bulungi Sebo. Sebo oli oti? Ye tuli Sebo ne mwami Kyeswa. Yenze Sebo wadde ogamba? Bamusabye bukoza kadima oli ku Bell FM ekintu buli ky'omuziki naye nga wooli waleekaana mwami Kyeswa. Mbadde mbyuma kanveemuko katono. Kakati mwami Kyeswa batutumye waliwo omwami gwe bayita Ashirafu. Ashirafu? Sebo Ashirafu yaguze ettaka. Kakati Ashirafu mukwano yatutumye mutaata ng'ayagala kumusonyiwa tukwegayirireko omusonyiwe yatugambye nti yakuguza ettaka ne libaako ate alitwala naye ali mu mbeera mbi Sebo agugumuka. Kakati Ashirafu oyo omulaba akyafuna ekizibu ekisinga ne ku ekyo ate omuvubuka oyo akugambye atya? Anti Sebo atugambye tumunnanga omusonyiwe agugumuka linnya lwe Kyeswa n'afuuka Kyeswa n'afuuka Kyeswa.
musonyi okuti nga mpadde ettaka lyange oba musonyi obusonyi ettaka terikyali mwami Kyeswa kiki ettaka naawe okimanyi bulungi nti baalitwala at least bakuddize sente sente n'ettaka saawula ani gwamanyire anti leka azinoonya mpolampola kuba akyazinoonya azikuwe bwe singa nali njagala sente nali nnina lwasaaza esigaliza nesimula ttaka ampe ettaka lyange kakati tukole bwe tuti mwami Kyeswa kiki sooka omuggyeko ekintu ky'okugugumuka ekyo nga yabase n'agugumuka Kyeswa ye gwamulumirira omuyita otya wangi gwamulumirira omuyita otya ffe tukkubidde ssebo nga tuli ku biiti y'ensonga lwaki mulimu gw'omuyita otya gwankubidde siina we muyita kakati lwaki omalako embeera ampe ettaka lyange ettaka lye teririiwo ge mazima kakati njagala nkugamba ebintu bino esebo gwamulumirwa simanyi bw'omuyita nakunkubira simu simanya kadiima nsobola naawe okukola ekintu kyolifati weerabidde ate nga nga zokyo nkola kyaki kakati ekimuliko nkize ku ggwe wangi ekimuliko nkikuddize ate ng'okinziriza nze binkwatiramuwa gwani erinnya ly'eryekika ate ekika olyagaza akigambye nze kadima eryekika gwani tosobola tolina lyakika asobola ddi kubuulira ate eryekika kyange olyagaza ki gamba ndi mu ndimu eki sijja biko ninye egaali wano dakiika emu olabe ngekiri kuoyo kidda ku ggwe taada atereka kunkanga kanga nze tonkanga kakati gwe nekyeine gundi mumpe ettaka lyange nakirafummwe nga temunafuna sibiriimu ebintu by'ettaka lyammwe nze nkubye nga muyambi gamba ndi mu ndimu sijja byogera kale ojja kulaba nate ojja kulaba gwali nyikika ojja kiraba eki kyendaba ojja kukiraba nanti bannange kyeswaganya okunsonyiwa omwalimu ng'afiddeko n'ansonyiwa bannange kyeswa naye ng'andi bubi alo Ashirafu 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 alo Ashirafu Ashirafu musajja abadde ki kati Ashirafu oli walina wanyiga olina bifuuka amayekitegeera naye kati olaba Kadima buno obubaka bugenda eri babuloka bonna yes siwagira Kyeswa kyeyakola naye oli waabasibye ku kintu kye ng'obadde okitunda mugumingiriza aleeta balance kuba oba asooka wamukwata mutu mukubireko wakadde Ashirafu musajja akaba Kyeswa bavudde kusima wakoze eki sima okwebaza abantu mwenna jo abatwadde ku ssente z'omukyalo oli eyagambye nti alina Christmas mwebali nnyo bane mwebali ddala nfukamidde wansi mbeebaza ne bagamba nti mwebali kubanga mwalaze omutima si mwabalina ennyo naye ne mukwata akatini kamu ne mugamba nti katukwateko njagala nziremu nkubire ku mukyalo ono ndabe ali atya kale ngezeeko munoonyaako ngabe embeera gyalimu eri etya kale tujja kumufuna tulabe embeera gyalimu nyabu wandi taata gyebaleko kale taata naawe gyebaleko sebo yenze Kadima ku biiti wano ne Kabogoza nsanyusa okuwuliza taata wange omulungi omubwati obulamu buli butya obulamu bulungiko kati okay saagala otubuulire wafunye ssente mmeka oba walisiiviza ssente mmeka naye nga wafunye abaana kye banaala ku sekukulu nakifunye taata narisiivinze emitwalo tozitugamba naye kati ffe tuzitegedde naye Mukama mulungi nnyo nti wazifunye kansuubire nti abaana banaalya kanyama abaana bagenda kulya kanyama taata kale
njagaluddemu nsomere namba yotomanya waba yayinayo njagaluddemu ogiyiseewo tulabe waliwo abayinayo era kyebasobola okubanga bakwongerayo balye tulabe ginsomere. Enamba eri 0744 51 7 0744 51 7 7 webaza abantu. Bannange neyanziza nnyo mwenna abawuliriza ba Radio Beat FM mulaze omutima ogw'ekisa neyanzirege munazizaako ennaku gwe kyoyita ekitono kyompadde munnange ekikozo kinene eri obulamu bwange mbadde bubi nnyo naye mbategeeza era neyanza nti totubuulira byosobodde ojja totubuulira byojja tuleetera omutawaana kale kasita obeeyanziza abantu kyekisinga obukulu nsaba mukama ayongere okukugaziiza akugulye nekkubo lwaki ngamba okwogera omuwendo gwa ssente z'ofunye security na biki n'ebirala naye ekirungi nti kasita ofunyeyo akasente k'ofunye tukusabira ate obeere ng'oyongerwako sekukulu abaana bagiyite mu bulungi. Amina taata naawe neyanziza neyanzega omukisa ogwo akuume mukama. Amina naawe akunkuumire. Nkiddamu webale nnyo bannaffe mwenna abasobola okubanga muyamba omukyalo ono bagamba nti emmeeme yenaagabagabanga yeneegejjanga kale emmeeme eyo yaggejjanga ogabye mukama tubasaba mwenna abalina kyemutodde alabike nga abawa ebisinga n'amagulu g'eggongolo.